Zizana. Yeah, we're here at Mulago Hospital. The Honorable Alan Sewanyana is in here. He's very sick, as we've been informed by our brother, the Lord Mayor. Unfortunately, we have been blocked from accessing Honorable Sewanyana, and we are informed that it's an order from above. Incidentally, that order, lucky enough, did not apply to the Lord Mayor. He has been able to see him. Maybe we've been blocked from seeing Honorable Sewanyana, but at least the Honorable Lord Mayor has seen him. Maybe we can give us an update. Briefly in Uganda. Uganda. Yeah, tuli wano kudwaliro ly'e Mulago. Tubadde tuze kulaba Honorable Sewanyana Alan, mulwadde nnyo ali mundaawo. Ekyennaku kino batulemesezza okulaba Honorable Sewanyana. Wetutuuseewo ne bakulembeze bannange bategeezezza nti amateeka gakyuse, tetukkirizibwa okulaba mulwadde pozi nga tuweereddwa olukusa okubeera ddala waggulu mu bwa prisons. Etteeka eryo incidentally teryapulayinze ku Lord Mayor, yasobodde okuyitawo n'amulaba. Of course kino kyongera okulaga okunyigirizibwa n'okutiisibwatiisibwa nti omuntu bamusiba naye ne bwaba mulwadde bakulembeze banne tebakkirizibwa omulaba. Lord Mayor asobodde okumulabako naye byayinza okuwa update n'enfaanana gy'afaanana. Yes, batuuse wano nga batutawanyiza mu mbeera y'okulaga nti tetukkirizibwa okumulaba, naye mbadde ne court order ye production warrant ng'emwetaaga okubeera nga ajja mu kooti olunaku olw'enkya. Mbaga kati batubuulire engeri ki gy'anajjamu mu kooti bwebanga tebatukkiriza okumulabako. Court order unfortunately bate bagiremedde badde njagala kugibawako kopi kubanga twafunye warrant gyebagira production warrant egamba nti alina okujja okubeera mu kooti e Masaka ne munne Honorable Sejjirenya kubanga enkya beera application yaabwe lwewulirwa kusaawa 3 era nga tulegeteddwa okubeera mu kooti enkya kusaawa 3 kumakya. So nga tulina okukola arrangements okulaba nti one tukola ku kyobulamu bwe, ekyokubiri n'okulaba nti enkya asobola okugenda mu kooti oba anaasobola mu mbeera gy'alimu. Oba tasobola kugenda nga bamutwala tukole ku nteekateeka ey'ambulance kubanga ffe twagala afune bberi. Enkyaliko okudisikasinga wano nabo tulabe oba kinaasoboka waba nga tebalina ambulance ffe tufune private ambulance oba tusobola okupangisa ambulance okuva mu private facility yonna netulaba nga basobola omutwala bo ne batuwa security yaabwe, naye nga luno olunaku tululinze okumala ebbanga okulaba nti bawulirira bail application yaabwe, era tulwanye nnyo okulaba nti ne fayiro yennyini edde Masaka neewulirwa to the extent nti Masaka yabadde fayiro yagikomyawo Justice Tweyanze ne Justice Victoria baali baganye nga bagambye nti bajja kuddamu okulira bail application Masaka ne bawandiika ebbaluwa nga bagiwandiikidde principal judge. Kati bwe twazze wa principal judge netugaakagana nti lwaki tebatuwa mulamuzi awulire mate wabwe baga nti mumata bagiwa omulamuzi omulala okutuusa ate era principal judge Justice Flavian Jaizia bwe yawandiisa ebbaluwa naga nti alagidde Justice Tweyanze Masaka agiwulire asalewo nga bw'aba alabye. Kati Justice Tweyanze kutuwa olunaku olw'enkya naye webatuweredde ng'ono ali wano nga twagala okulaba kyafuna bbeyi asobole okufuna obujjanjabi obusingawo. So embeera eyo bwe tubalemeddeko then ne bagaa kale gendeyo kootoda tugidisikasinge ntuuseyo naye munda mbadde naakatuukayo nensanga mu mbeera gy'alimu nga si nnungi, ekisooka tasobola kuyimirira alina obulumi bw'amaanyi mu kifuba. Kati mu kifuba bwe tubuuzizza ne bandagako report bamutudde mu Mulago Cancer Institute, waliyo ba cardiologist ne bakebera omutima. Of course by'omutima bagambye nti buli bulungi. Report gyendabyeko wano ey'aba cardiologist, sinnawe okwogerako n'aba cardiologist naye iyo report at least
banzikiriza ogitunulako naye ne bagamba nti alina byebayisa infection mu mawuggwe era nga basazeewo omuteeka ku ddagala ze bayita antibiotics kati babadde bakyagibetinga kyakugamba agende bamujjanjabire luzira oba kigo oba wano naye nga tutunaba kumatira n'enkwata gye bakikuttemu kubanga bwemwongedde okubabuuza nga kirabika ddala tebanakola investigation zimala ku bulamu obwo kubanga tebananoonyereza ku mawuggwe tebanalaba pulmonologist bakoze bukozi blood test nebagamba alina infection mu mawuggwe kiba kiraga kisuggestinga nti mwetaaga okulaba expert pulmonologist awo yakwatibwa mawuggwe nga bwe bamututte wa cardiologist bamutwale wa pulmonologist asobole okukebera amawuggwe tebanaba kukebera tulina expert wano Dr. Webriya tusobola okuba gwe tukyanoonya wano y'omu ku pulmonologist batono nnyo tulina Webriya twagala amukebere tulabe then nga twagala okulaba n'ekirala oba talina plot kubanga bagambye nti engeri gyabadde ali confined mu kifo ali mu sedentary life waliwo fear eyokubanga ayinza okubanga yafuna plot batugamba either baconducting a CT scan oba MRI ebyo byonna tebannaba kubikola so tukyadimandinga bakole CT scan oba MRI bagisobodde kale bakole CT scan tulabire ddala oba talina plot then ekirala ekisembayo ku saidi eyo tukwongera okulaba internal organs amawuggwe omutima ofcourse gwakale babakonokerede naye ensigo n'ekibumba n'ebirala okubirulingawo naye era n'obuzibu otusanze obulala nti tafuna byakulya bulungi kale ate baagalamu oteeka kusitongo medication antibiotics nekyo nakyo kyabulabe so bino byonna nga byetaaga tiimu y'abadokita abakugu abalina okutuula bakole ku bulamu bwalani okubutaasa ngaekizimba tekinasanga ddagala so that's where we stand today era yensonga enkulu gye tulowooza nti president akwatirwako ensonga eyo alibadde akkirizibwa okuyingira era tubadde munda katukyayogera nimugamba onalebalani ngaali mbulumire bwamaani kakati katumale okidisikasinga wano ne bakulembeze bannange unfortunately Thank you very much, Lord Mayor. But we still communicate that we stand with Honorable Sowanyana and Honorable Sejirinya. All this is persecution, but it will finally come to an end. It is meant to intimidate those that stand against the dictatorship. So tugenda maaso n'okuyimirira ne Honorable Sowanyana ne Honorable Sejirinya kuba kuno kutulugunyizibwa kuno kubonyaabonyeza na kubabonereza wakanyana kyemalira tugenda maaso n'okuyimirira nabo namwe mugende maaso okuyimirira nabo n'okuyimirira nabo n'abalwanyi enkyukakyuka olunaku lumu tujja kuba n'eddembe lyaffe. Thank you very much. Ate ku nsonga z'ejjinja eryabaddewo last night